po jako akawuwo. Today we've given out mama kits to the teenage mothers. Ebbanga lyekulungudde nga katukunuukiriza okuweza omwaka mulamba n'ekitundu ng'eggwanga lyattu liri ku muggalo gwaleetebwa ekirwadde ki COVID-19 ogukuumidde abaana ewaka wabula nga olabira bino tewannabaawo nteekateeka eraga lunaku ki olutuufu abaana lwe bagenda okudda ku masomero. Mu mbeera eno ey'abaana obutasoma kiwadde bangi omukisa okukozesa ekiseera kino n'okukemebwa ekiviiriddeko n'abaana ab'obuwala bangi okufumbirwa nga tebanneetuuka n'abandi okufuna embuto ze bateeyagalidde. Mu disitulikiti y'e Buyikwe omuwendo gw'abaana abafunye embuto ogweyongera buli olukya gutuuse n'okweraliikiriza gavumenti ko n'abakulembeze mu bitundu bino. Because of the COVID pandemic and the COVID lockdown, we have found a challenge that most of the mothers are below 13 years and above. So it is going to be a big challenge to government, but as government we are going to sit down and see what we can do for our teenage mothers. Mu mbeera eno minisita omubeezi mu yafeesi y'omumyuka wa pulezidenti era omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Diana Mutasingwa ategeeza nti newankubadde kino kivudde ku kiseera ekinene eky'omuggalo okukumidde abaana ewaka wabula nenyeza abazadde obutakola kimala kulabirira abaana baabwe mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa. But I take it back to the parents because I believe as parents it's our responsibility to take care of our children. So it's a challenge. I know it's a challenge to parents, but we call upon all parents to take care of their children because their children are their responsibility. Onera kulwa gavumenti yeeyamye nti bakola ekisoboka okulabanga bamaama abato bano bakwatibwako bayigirizibwa emirimu gy'emikono okusobola okutambuza obulamu bwabwe era aliko obuyambi bwakwasizza bannakazadde bano ku ddwaliro lya Makonge Community Health Center mu ggombolola y'e Marongwe nga muno mubaddemu ebikozesebwa bamaama mu kiseera eky'okusumulukuka ko n'obuyambi obulala. Parents, if they can be able to protect them and make them busy at home and also to go back to school because we want schools to open so these teenage girls can be able to go back to school. They said because of staying at home has been the cause of teenage pregnancies, but we ask the parents and government to work together so that we can help our teenage. Babantu abalala nga bakulembeddwamu Lubanga Godfrey nga ye musawo wa ku kyalo kino ye akitadde ku kitundu kino okuliraana ennyanja ekiwa omukisa abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo n'okuleetera bano ebikemo nga basangibwa ate tebalina byakukola biryawo. Ennyanja eyo mukama wange eguluminga abantu bangi kugamba ebeeramu abantu bampisa nnyingi za bika bya njawulo mawanga mangi endowooza nnyingi n'obuwangwa bungi. Kaakati engeri naddala mu bizinga mwennyini ne ku mbalama zaabyo abantu enneeyisa si ze zimu kati nakyo kimu ku kireetedde nnyo okukosa abaana baffe naddala mu mbeera ey'ebyenjigiriza. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mu bizinga mwennyini ne ku mbalama zaabyo abantu enneeyisa si ze zimu